Bati balina sente. Ate abantu balina kebeerabira. Kampala ono omulabo kujjamu abazaaliddwamu. Abantu balina ne bajja ne beerabira akapande ako nga bayingira. Kampala oyo buli lwoba omuyingira mulimu welcome to Kampala Capital City. Bo basoma Kampala City Capital. Akasinga amaanyi ne bakeerabira. Oyingira Capital omulina. Ne ajo yiyo. Ate kakati naawe. Kati ntegedde kinje nade nkubwe. Kati ononyeeki. Babuuza omuntu obeerawa Kampala City Capital ke kakulu. Capital omulina. Ononyeeki. Wamma kituufu. Ekituufu kyeki. Omuwulire ono. Ajo batandise. Mwami Ndawuse nnimbye. Kigambo Capital City. Akamanyi kali makati. The keyword is capital. Kampala Capital City. Kampala ina capital. Soko deyo munoonyi. Nawe okkiriza. Nze kya aji. Mwe mwozambira Kampala City. Abantu bajja mu Kampala tena capital. Ani agamba Kampala Capital City Authority. Kampala Capital. Capital kyeki. What is the meaning of capital? Meaning of capital. Waliwo municipal, waliwo byonna ebyo. Capital. What you used to start up. Tebikwatagana. Bikwatagana omulangira Ndawusi. Bw'okola omulangira Ndawusi live. Tebikwatagana naawe. Abantu akagambo capital mukabuuka amma kakulu. Kampala teriyo byabwerere, teri fene wa kulinnya n'obuluma ekifene. Buli kantu konna ka ssente. Naye mwana oyina engeri gy'ovunulamu ebintu byo. Envunulayo eyo mbadde nduddo jjuula. Yaffe Butambala. Nkugambye tosomanga bw'obanga oyagala otegeere nti gy'ozze wazibu. Tosomanga kigambo ng'okibuka. Gamba nyingidde Kampala Capital City. Akagambo capital mukabuka kakulu. Capital wali okusiiba enjala. Wakabuka wasoma Kampala City. Kale. Kamanyi. Kale. Kamanyi. Zikiriza sina kya kikole kuba nnoonya engeri gye nkuwoza. Kati okkiriza nti abantu baavu mulangira Ndawusi. Abantu baavu. Tewali aganya abantu baavu. Tebalina ssente. Abantu tebalina ssente. Tebalina ssente. Abantu babulwa n'ekyokulya. Uganda wano. Mu Uganda muno kati zine sawa abantu bakazuukuka. Wali wano waggulu wano. Constitution Square. Anti enjala ewonye. Kwe bayita okulya ekisiikirize. Kati babakiza okwebakawo. Enjala eruma okuva essaawa 6 paka 9. Nnumako eyo njijjukira. Kati olina okubeera Kampala Road ng'okutta. Enjala fuuka eri awo. Kampala Road ng'olina okubeera n'obu toothpick. Ekyobugagga kyokka kyolina okukwata. Toothpick. Naye nga tannali adde ku mmere. Ayisaayisamu. Naye ng'enjala eruma. Kampala. Nga mwali mu kibuga. Ogenja erima okuva ku saa 6 paka saa 9. Yannuma eyo njijjukira. Ewona 11. Bazuukuse kati. Ate ng'osabye akasana kaleme kuba kangi. Bazuukuse kati batambula. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with SAPAS 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bwenakula size yakendera olw'amala okwemamaaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era nkubira unje esooka siddamu sooka onone ku bbeere sooka onkwateko sooka zanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
Nokolo mwetololo, kola ya kiproitichi. Katone Shalom Power, strictly nga week elections, tochafuna morning elections, onamo obuzibu zokato kagize bwe kati, onye bizibu. Katone Shalom Power, ali ku 0705 27 1973. Sangiwa kisasa ku the Village Mall. Je tukole. Amafakala nkawe ndetatu. Frank Antambi, onamita Shalom Oil kifanyi akusidia kifanyi kyecho. Kifanyi nga kisofu. Kifanyi kisofu. Abasajja abali yabenyoma mu size nakwesa ku masturbation yamanyi gakendera size yakendera mu ko simanyi nali munene ne kati bintu byakendera Shalom Oil nayongera ku size abasajja. Ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size. Ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswanya kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaye entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongera ko ne kadde bw'omukweza Shalom Oil ono n'akadde akwongerako ko bw'otwala mu nsonga z'omukisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongera ku size kwa 0705 271973. Mukama wange abawagizi ba Lydia Jasmine Wena, the one and only concert hey Lydia Jasmine eri Lugogo ku Cricket Oval nga nya September shinze mtwale 3 kumomo ogifuna kwebiri 5 yeddako kumomo yena etebe y'abantu 8 ya milioni 3. Lydia Jasmine, the queen of soul vibes, simusikeko ono wa boyo Jona Kavi fresh and again a great night of pure vibes, bigger stage, bigger energy, echuma cha Phenon Records ono Lydia Jasmine waruno mulala muko kale wetege hayimba boyimba hit to hit, the music, the love ya Lydia Jasmine. Oh my God, eno concert tujagala mwaka janja twagala byana bi first born ebyana bimanyo kulya sente ebiwoza ekisajja kyo kina living singe kitaina motoka kyatama. The one and only concert ya Lydia Jasmine nenya September ku Lugogo Cricket Oval ekutosibwako Abitex Promotion. So Chichikwa Chimanja ekitalya mmere kibeera chimanja University idembalala gatano September 2026 kokuyingira kugenda kwa mutwalo vyepe mitwalo 2 golde mitwalo 5 ate platinum ya kakade eminyeto j'abanyakole jona abayimbi bamuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili pasa londabe okuba w'eshongororo kati ngambe telikulanga kulala University idembalala gatano September 2026 yelili pasa festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tuli ku Shalom 256 is happening we tugamba haji ngonyumidde kitengi kya African wear. African wear. Ndi mufirika. Katoyambalanga ba onyali. Wano musajja ati okubera ku National Theatre. Ona ine bikomo bwe biti yani we. Abya ku National ine bikomo abyambala biveno neno. Abera nyo mu bya art mbya bayimbi akola mu office bamuyitani oyo omusajja ya ku National Theatre. Muyimbe munene oba. Mutini tamayina Luganda. Tamayina Luganda. Beba bero batutte sente ze bidongo zonna bazidde bazimazo emyaka jonna. Negwa abantu bafunye sente ku National Theatre okonga ngensi tennalabuka. Embalirira buli mwaka ati abadde afuna budget nga sente zifuluma. Nomanti ba artists bakatandiko kigoberera. Walwa kasena aja ku National Theatre. Nga tobuumbi bungi nga bubulirawo. Olaba sajja butava. Era basudde yayimba ekigambo. Mbwa basoma ne beeyolirako ezimu ne beddukira. Abayindi babera nga bazitwala nga goli eri oli nabyajwe. Ati mwali mukadonka Endonge. Aja ali mu federation.
Kaka bajja kuyamba kawo kwa taasi temwagala bambi ebyo ebyo agituyambibwe tukwate endongo enyo muntu olaba buli muntu ekintu ekiri mu ndongo muno buli lwosanga nga abantu nga bakoze association oba federation ebako banninya bagendo gifunamu n'abagendo bawerekerako bloggers association kakati kati n'ebyammwe bino birabe byakantu ezo sente zammwe zirika abagendo okuwerekera n'abagendo okuba bannanyinizo bannanyinizo tebasukka 5 ati byenkugamba bwe biri wamasiwe buli mukola association nga waliyo sente ezijja waliwo abagendo baba nnanyinizo kuno kulinga kuyigga olaba abantu abagendo okuyigga enjobe osobola okusanga abantu 3 nga bakkiridde ekitoogo naye enjobe etwalibwa abantu 4 kituufu ow'omuguwa abalaba bakozesa bukozesa kujjuza kati njangu bagamba mpino weba group kankubalire enjobe ngane nga muli bantu bagambe evo nabudwa olusi bakuza n'ekifaananyi mulete nanga muntu juza wano yamuwandiika bingi kati bateekamu ate n'abanenemu abalina okuba mu kifaananyi kino kati obeeremu naye sente bwe zijja lootegera toyinaako sente kati abagoba enjobe bagamba gwe anti owulyako omuntu nga yafunye obuwumbi 3 omuntu omu ng'ate kuliko ne yafunye 5,000 kati yonga bakikaaki kati n'enjobe bwe bagenda okuyigga abayizi omanye enjobe eyo ekirungi yo ogenda omanyi enjobe yatemwatemwa dda enjobe constitution yaabwe lwakuba esaanamu ennongoosereza tekyuka constitution y'abayizi bagamba mutina enjobe bweba taata we yali muyizi nga yalina okulya kabuuyi ofa bwafa omutabani era bamukuleetera kabuuyi aba yayina ye musika legacy etambula balina constitution ya kamba bali okumwa constitution y'okuyigga nfu yesaaga ennongoosereza wayiggako ate omuntu nga muli baavu alina kyotakola wayiggako enjobe fe okutandika mu kyokusatu ng'ensiko ngiyingira bwokotako effumu gwe mubeera muboggola ate lwembwa ati embwa yeyingira ekisaalu wakati ekizigo nga boolaba omuyizi bw'ajja n'aziga enjobe nti kati kambale nti wano ku Jevine kyekitoogo n'agiraba obugere nga bwayingidde akyetooloola omuzizi n'alaba nga teryafulumye mu eriya n'amanya mu eri we yeebase n'addayo n'abanona nga yeebase kuba eba yeebase n'afuwa eŋŋombe ne mukuŋŋaana kati mukujja n'amanya nti yavudde no kitegeeza ejja kudde nayo gye batega emigwa gibanye entuula ne batega awo wabeera akasirise mu abaana ne bagenda nga babeetoolooza gweyimirano muwoggana lumu gye ziwoggana eri enjobe tegenda yema bagiteeze ejja wane wali akasirise kombe wali entuula entuula mwe muli ab'amafumu ababa beekwese ataba kikuba fumu anti fe tuba mu kuboggola obeera okutta omuggo ng'okuba bo kaneegane jene wasirifu ewasirifu kombe gyegenda okufiira kati bwejjange gwa mu lutuula nawe kikuba fumu fumu oba ogikwata kubanga bemaze okuyingizaamu amayembe tekyavaamu temugisabira bino ebyo Allahu akbar anti olugikuba effumu nga omusaza ajja ajambi yeebaawo mutambula naye omusiraamu abaawo kakati bw'emala okutoola ow'olutuula atwalako ge wayita omukono kyekisambi nga kimu kuno yono ya w'olutuula gwe mukono ne kakono kinaawe eyazize n'atwala ekisambi era embwa enjobe eri wano afuna nnyo olwabakubi aga amagulu abiri gavuze eki gagenze agifumise effumu erisoose n'atwala ekisambi ekyokusatu wasigadde okugulu okwo kumu asoose ogikwatako bw'ati n'afuna amayiŋŋaanyi amayiŋŋaanyi nga wuli atwagayimanga gwe mugongo guno okugenda okubagenda bajja kyekigongogongo akutteko amuddiridde owookubiri afuna nsikya bamulaba batya mu waakubiri babeera wali anti bayinza kutuukira kumu ensikya kyekine ensingo abantu nga bameka anti ndi mukuba lyankola constitution abasigaddewo mwenna abantu oba 25 mufuna okugulu okwo ofuna bwe kati kalinga essimu ng'ebisubi bikusaza entumbwe
twabanga mu mpale nyimpi bakyuseemu mwenna mufuna okugulu kumu n'olengera omusajja oluusi yenna nnyini lutuula ate yagifumise effumu omulengera atudde wali anywa kasigala ayina amagulu agagitutte makkati kati ne association zaffe zino zetukola mu ndongo bwe ziri oyina bw'obeera owerekedde okufuna era bikulemeseza bwe okukola mirimu gyo mbu mulimu ki ko bikulemesa bwe genda kukola mirimu gyo kugenda kumikola mirimu gyo anti teri mwami Ndawusi teriyo obugagga bwa meeting nti abolenga batudde wali bateesa bali muyembe ne bagaggawala omulundi gumu omuntu agaggawala kinoomu obugagga bwa meeting nze sibumanyi ngabaani mubaamu abagagga n'abaavu naye nga bulijjo naawe obeeramu byaki ayokola mirimu okuggyako omulimu ogwo ng'olimu kuba gukulembedde abaguyiyiza okugunjawo okubaawo kati waliwo abayiiya ne bajja ne bakuteeka kati abayiiya be baba bannannyini mulimu oba ogenda kufuna sente zigenda okukunyiiza bakuwa amafuta ge wayonoona oluusi teziwera n'ez'amafuta ge bakuwa ng'oyenjeera naye omuntu abateekawo omulimu gwabwe bo bafuna era bw'owulira nti ddiiru yatodde era omanyira nti be bazaagala ojjookeera ogambe nti mwe temugenda kuba ku gundi ku akawunti kwe zigenda mulimu guyiika babeera bebbo bebbo be basignatories Omulangira Ndawusi mulimu association ya content creators ba bloggers sinagimanya kiki ani agirimu Kasuku ye president ono yemuwanika nze muwanika kozi oli signatory signing ya kusente awo ziri wakati kuba kati gwe Kasuku ne Zubeda aje oli mu sente aje na kati aje njja kwa milioni nga 2 ngezi kusigning kati ndozo tegere n'ekyo kaba kati wabangaza agenda kumpa 2 ng'abantu bawera 1,300 bali abalala mulimu bameka kati musaka futulinga abantu nga 3 bano ba member mukomwali kati wakinze temwandiika lwe wandiise oli Kasuku simutaba Kasuku mutabani we Kasuku simutagisa kati omuzukulu mbulira kyetagisa sigwe godi jajja kwewandiisa gula migabo mugundi onogula emigabo tebimalawo mitwalo ng'abiri wonna toto mutwalo 15 kwewandiisa bimala ebyo kyekyoka otandike kulinda kunoga nsimbi lyamba kwa sente zijja sente aji nkwadde milioni 2 osomeseza aji oli omuwanika njagala nzikuwe nga nawulira akafaanyi we want peace for Uganda or for Uganda zabukwakulizo aji yetu mwagaze ekyo yenga aji awo muzitwale we aji akole bwati mwami Salongo nze ndi mu future yange nze siina bugagga bwe nninda nze ndi mu future yange mwana ayagala mutomeza omuli nze ndi mu future yange nze era ayagala kutomeza sebwaji Ndawusi okyayina ddirwe kuddusa embiro mbogwe ne mukanyomenyeke abaze ezo zingambe banga jangu bakuba obufaananyi ngamba nedda naawe siwenti nze sikyagoba nsi nakugamba nteege webeyitawo nenfunawo kenfunyeeko sigikubako kifuba aje obulamu obwegendereza nnyo era bwe babiri bwe bityo nze mujja kumpa kuze mufunye gwe mpeeyo ne Kasuku ampeeyo ate ze mumpaddeko wiswala zinyigira kati gwogenda zigamangani kati nze treasure ezo sente bagenda sente ezo zigenda kukola zitya sente bagenda ziwola bilioni 10 zigenda kuwolebwa kanzi kunyenye tuna bilioni 10 omugatte etaano za kwewola etaano kwekuba konfuufu Shalom mwabona obwedda enseba yuziza kwampa kwekoyagala omuwa kati okwonnako obukadde 8 kati yagala muwaka 2 haji muwe 2 haji asomesezza eggwanga era mukwajo ka video nga yebaza president kyakoledde eggwanga ate za president zino sente zaffe baba musolo kyekituufu sigama nedda bwekiri sente ani azibawadde wa president Museveni sikyo nga ye zize za muntu eze kati agenda tunda kunte njagala kutegeeza n'abantu ziba za muntu ezo njagala kutegeeza ne bana abantu sente zetwakola mu campaigns zetugenda okufuna eziyita ezo za kibiina kya ze NRM president Yoweri Kaguta Museveni si NRM ze
zize za muntu president yazijja etakola ngawe si yakola president wa yagamba afuna omusala milioni 3 n'ekitundu taina nteze taina ebintu yagamba ekyobugagga ayina pichi bbiri tatunda amata oluza ina bya gomanye nte zirimu ebintu ye lwaki tawana bbiri kati goyogera bbiri ayina ekisozi ayina goyogira ki kati agenda kukwata sente ze era ddiru gye twakola naye yali between Bebe Cool ne ttiimu ye naye atono ekyamanywa gagamera so kyayogera bategeere sente zino tizigenda kuba mu NRM secretariat zigenda kuba za muntu za president ye ddiru yaffe ate si muntu wakupapisa kubanga president wa ggwanga nga twagala sente zaffe no oba zituwa myaka 5 it's okay abasukulu balizitwala zijja kujja ate sente wonna wejjira ewoomerawo so kati gwe yabawa yali ani president Museveni si government so babyawuli yawula president Museveni ogenda kukwata milioni 2 oziwani ozimuwangaani gwe ono yampa gwe hadi njagala musiima kati gwe so sisako ya njazino na chanja sinyima chanja naye bibiri ebyo twetaaga kubanga kamera zinyiziwerako twagala kamera nyingi agimukwasa bwemba zino na chanja nebe zibaawo kamera ene bali saga kintu njagalayo kiti bwe kiti twagala ogera obulungi bwa government yetanga government nungi nebyo ebyo ebikola zireke ajokanye sente tompa ziriko no nze sente za sabo kwa kulizo ziriko obuko nenga zo zaagala sente ne tompa kwa kulizo gobo omuwadde muwenga gwe Neighborhood boy, my big peace for Uganda. It's my peace for all for peace. Always my peace for all. Even that. Can cause mukodomo wange yakireta. Nza kula ku stars ya bulungi kagenda bakuba okubiri agenda bakwana olonji. Mukodomo wange. Mukodomo wange mayinja. Musajja muyimbi wa amaanyi. Yomu kubakuba endongo ne baginoza. Kati abantu benna akalabano nemba stars twake there two people. It was Adikazibwe party first. Ne mayinja atikazibwe soko mula watatu ku lemonade utajukanye kasuku ngacha kwanye kasuku awo ngambe beta kasuku muliko nti lekona Adikazibwe kapo our star struck kama mtu gwadde oyagala no musisinkana ne wansaba akantu nga siva nga buli kasangamba tugenda kuogera kibagambe nyaga never meet your hero nabuza nga tugenda kuogera ki agenda nabuza kati ogenda ko Salomu na jukira wamma buddo kuzala wanaiti obuddo bwe yali ayogera bubi nnyo nga alumba abantu ayomba buyombe mugamba Salomu kati ogenda kuogera biki era wogamu aizo bwiti kati ndinti nakusazaamu ku muliro abantu bagamba ajimbonisa tanga wakula you are better wakula n'amagezi neda n'amagezi kati gadda aneda omanyi tulina abantu nga bayina amagezi naye nga beesiriwaza kati gwali weesiriwaza kati ng'otegeera kati oli mutegeera obulamu katono ajja kutegeera naye at least sofa kati ajimbulamu kati toli bubi sikyalumba era muli mulooso bya neda waliwo obusunkale we bujja kiri ne kikwambala ne kidda ng'olina kirwanyisa kijjewo tanatereera bulungi of course tetusobola kutereererawo ninga abembe 26 Badikazibwe kapo emwayimba nga 26 mwali bazibu nnyo 26 awo lwaki ogamba 26 ati ajo yafuukira sita noni yatandika kuva danga sita nga tayitawo lwaki ogamba ekyo ekigambo ekyo ebigambo babijja we kiringa okuwulyamba omuyimbi yaggwa tani muyimbi agwa mulanganda usi ekigambo ekyo nedda abatali bubeezi ku foomu naye abawa amaanyi ng'omupiira gubeera Ronaldo omupiira ne guganda naye nga ogumanyi omuntu abeerawo nga tali ku foomu naye nga teyepankwako kati waliwo abantu botasobola kwesimbamu sikyo nga waliwo level gyotasobola kwesimbamu naye muyimbi kya ng'oggyeko King Saha Balutalo mu baana bano abatono ne baddiridde ba Saha wali abaana bato muyimbi kyaliko gye bali nga kapeke kakati ensingwe siyo wensi bwama ali ku foomu ayinayo bulala kati mbetya n'omulala waliwo n'omwana waliwo Ava Peace Ava Peace omanyi nti kwali
Kwali ng'omuntu omwana omuwala atandika kwali. Anti ndi mukulago ono kyenjagala omuleetera. Waliwo omuntu okuba ku form. Okuba ku form. Mulangira Ndawusi. Ani ali mwe kugwa. Abati yagwa. Ani ali ku form ababuliddwa. Bakubidde omuvubuko ne ndulu. Just kyagana bugayi. Bamuyita Nathan. Latinaika. Nathan. Bogamba. Oba Latinaika. Aliwa. Ana kayimba anakonda obedda tayimba nga abantu bakayimba bokka. Atali Nathan. Nathan, I know him. Yes. This one is young. He's young. I think he's like in his 20s. Kakati omanyi yo muyimbi ku bayimbi bamwenga kwali. Buno obudde. Tumuleeteyo gwe mulowooza nti yakkakana ng'asobola okuggala lutanga batadde ku kipande babiri. Nenga ku fomu kwali. Ku fomu kwali. Kati kyenkolayo nti waliwo fomu n'amaanyi. Omuntu osuwanga oli ku fomu naye tewepankiranga ku muntu. Don't. Babatera ku kipande babiri ne gakumyuka ate ye tegamumyuka nga tozze. Abakuba endongo n'agiggala n'ateeka ne kooti ye. Bagamba oli. Naga musajja atuyimbidde ennyimba banna. Banyumizako abantu abane bakiwulirako. Bw'omuntu atanakkiriza kusooka ku stage mu Uganda wano Summit Semakula. Abakuba endongo ne batamiira. Kusookanga ku stage. Ate mbwamanya obbanga asiibula. N'abasiibula bw'ati. Anti ne bamugamba tuyimbire luno. Nalo n'alubawa. Era naye mukakka mbambi. Kakati be bayimbi be mubala nti bali ku fomu. Naye omuntu osigala n'amaanyi go. Gwe bagambye nti bantu bagenda okunda ku front page nga nnyina luyimba kyolupya. Basigala balaba kyoli. Byoyimba n'ogenda. Emundu twazza ku gombolola. Ng'olaba byo bayimbidde gwe genda. Naye nga buli oyimba oyinza okusaba butayimba kigambo na kimu. Ate lumoya ndikekako ekivvulu nzije mbawubira ejjambo. Feno twalina omusajja Senku bugomanyi. Kirabona Senku gomulabo. Bagamudde. Natambula ku stage what? Nakubengato. N'agenda. Gato banga soe n'agikubenda emabega neewo. Ng'akola ki? Bengato. Ajakola agikubeza engato zimanyi. Ng'atambula. Ayinza okujja bw'ati okusala ku stage nakola. N'agamba eyo yitale. N'agenda bugenzi. Endulu ne tathie. Olwonga amaze. Ne bw'aba bamwagala baagala mulabako bulabe. Yena atandika omuzanyi n'ayitawo. Nenga mwanyumirwa eggwanga lino bannaye. Nekaaga tulinyumirwa. Naye twebaza TikTok ofaanya ntegedde banne mulanganya simulemedde ku ziradio myaka 4 fe twandiseewa. Kati kunyumize ate ekizibu kati kye mulina. Baziwe baani? Kati obuzibu bwe muyina mmwe kati mmwe abazze mu kantu ne babalaba mu kantu. Fenno kati baatuwulira dda. Era batwale ku shows bakoze batya. Fenno tuli baneneko. Kakati obuzibu bwe muyina mmwe mu kantu bwe muli abantu babalaba bakomagamba baabo. Ne tewali kirala kyoyongerako. Tewali kinene nnyo kyoyongerako awo bakulabe. Neffe batulaye ku shows, batulaye ku interviews za TV. Mu theater. Tubadde yonna tubadde. Kati mu kantu batulaba ng'abapya betufuna ate bangi. Okugatta ku baadde batulaba. Balwadde bamisinga Ndawusi. Okimanyi mutino kapo. Waliwo abawulya ennyimba ze nga tebamulabanga. Kati omanyi Ndawusi badde bakuya ku radio. Omuntu agamba omusajja ono y'ono. Bannaye mpulidde Ndawusi. Ne kati ng'obudde buno ng'anyumya namulaba ku bulabe. Otegeera kati gwe olabiddwako mu kantu. N'eki kyoyongerako ekirala ekimekinga. Mubuuze nti nga toli wano nga bakulaba mu kifaananyi. Osobola okufuna erinnya nga bakuwulya buwulizi. Kati nga bampulirira wasina. Ngamba kibayita okuwulya omuntu atomulabye. Ekyo akiyita kyakusaaga okuwulya obuwulizi. Nayimba ne bigaana. Omanyi nti Ndawusi erinnya alifuna mu muwulya buwulizi. Nga tomulabye. Nkola obulangu ku radio nze nzeka eddoboozi eriri ku radio mpozi ne abe abali ku radio zonna ne TV zonna. Nga buli kivulo ekyamanyi olina okuwulya ku ddoboozi bw'otawulira onoowulira oli. Otegere ate oluusi owulya ffenna. Oluusi bonna ne bagaleeta n'abukola bombi. Ebya Rebecca Jingo ne bombi buli oli nabakola neno ne bakola. Otegere kigamba kati ondaba mu kantu. Agamba yinjo gamanyi. Levo. Kati gwina n'omukisa otutuuza ate babiri. Balezi nga batudde n'ekiyenje. Kati gwe ekiyenje interviewinga ffe. Mwatudde wali ne mugala kasooke mwekobane mukko. Kati gwe okoze mistake egi. Kukyaza otta osa. Asinakatta. Ono abadde ayina kuba yekka nange nzeka. Kati ogasi agono maanyi. Kati afumbye ennyama y'embuzi n'ente mu ntameemu. Envu zitta. Zonna buli nva zeemalirira. Kati waliyo omuntu atabanga kwali. Zeemalirira. Nga alina omulangira Ndawusi. Oyo afunye chance. Tugende awo naye tujja kumala interview. Nga gwe ffe tukukyaziza.
nali nganyeko anti guche tuliko kati kubanga kati tumanye ebyedda n'ebyakaakati tulina okujjukira nti tuzze tutambula zonna netujja paka mu AI kati tuli mu AI era naye tuvudde eno yonna walawako kaseti za TDK ani kaseti radio cassette TDK wazino nga tepu nzimanyi nyomesa peni omanyi zakubanga disco gojimanyi yakubanga nga DJ yayina munyumize gundi Umaru Katumba wali omanyi Umaru Katumba wali omanyi Umaru Katumba ye muntu eyatandika wano zi karaoke ng'abeera ku stage Umaru Katumba yafiira mu accident jo tulena wano kubanga oyige Umaru Katumba ng'abaana abo babeera ku stage olusi tape ne yeerya neyingire no waggulu tape yinza okola olegiridde gwe tolina gwekiwalaba olaba wakanye mbu DJ omuntu yabanga ne disco ng'agenda kukuba embaga naye ng'alina radio cassette zezakola ne bagisonsekamu yalinga bwe bagiteeka pin zigenda eri mu mizindaalo mu mikisa katonoonya akayimba akaddako okolooja yabanga ya mitwe ebiri eneba eyimba nga wano ali mu kuddusa eneba emaliza wano n'anyiga eppeesa lyeno eno n'esumulula ebintu manyi gwe byali abagole bayingiranga ekidama basaba obuyimba ba squeeze ate abantu bano tebakuba na squeeze abagole ne beekwata ennaku zo zimanyi abantu bakuba squeeze ogenda mu disco bakuba bidandali byokka naye abantu bakuba squeeze yo manyi abantu bedda omunyigo ogumanyi ng'ogwo gwetegira ate edda twagendanga mu kiraabu nga bakuba lingalo bakuba music adduka oyo bamala omukuba ne baka atugenda munyigo onoonya partner ogera wulya wakubira lingalo awo wonna omanya ekiddako waliwo omunyigo kati olina okwetikka buli obagenda kumukabuyonjo tereze mu nkwawo kati ng'otandika okunoonya ani bwe bagukubira wano gwe ate nga bw'ogendayo kizibu nnyo kuguma omunyigo ogwo omunyigo oyo tawona mwakubazinga zibendawunyi poozi wa bino ebyammwe bino ebya amazina gabeerangawo gennyini amazina mwayonoona mwonoone amazina gakakati bagona abantu bazinanga edda ensi neetula neraba omuzinyi gomanyi nti abantu waliwo omuntu eyazinanga ku mbaga nga abantu batuula ne bamuwa eddiiro ng'azina bituufu naye bano balaba bamanyi abakubi b'eŋŋoma bano abazina ku mbaga amazina g'embaga embaga omanyi abantu abazina embaga wabangawo Salongo Days yabeeranga katwe wano gagawemula gali ku mbaga eyo kale disco yammwe gye mwakuba walingawo zibend down pose ebyobuwemu ebyammwe byakuwemula eti tebyabeera byakuwemula amazina g'eŋŋoma nga waliwo n'amazina ge bazinira omugole omulagirira naye nga gali baaba gasomesa ebyekisenge kyalina okukola abananduja bagamanya gago ga mugole nga n'eŋŋoma eyogera omulangira senkuge omulangira ndeduda toli balumo nemukuwa engoma yayogeranga obanga ocha ku mbaga y'okukyala awo muli kukyala nga waliwo ebisajja nga weetegekera ssente z'okufuuwa abazinyi omanyi obuzinyi bwabanga buwala bulungi ng'ebisajja ebyenzinzi byatuulanga mu maaso n'ebinusu nga kikawa tekimalirize no bwe kikabunyonnyola ensonga kinnyonnyola ensonga zaakyo bagendanga okunoonya omuzinyi nga bamulaba nga kyamututedde kasitoma mutegudde kasitoma mutegudde mwanyimirwanga embaga y'ebutambala alinga yinsufu nnyo ago amazina ago simanyi ze sikyalaba ku mbaga bagazinirawo era ndowooza za mukyalo ezo naye n'ebisajja bidda byawemulanga magezi naye nze banona b'abasaala nga kuliko busajja bukuba ettaali ku kabangali okwo naye nga nyimba nazimanya bukulu nti zaali za boonoonefu bettaali naye kati olaba ziddole z'omwana ne boonooka abaaba nakibyala Sauda maama
Kwanze banakibyala byayimbanga ebyekiralu nga bakuba mataala abalisiga kisiramu nago bagaguliramu ebintu ebyo ebyengeri bwetyo bakubamu abayimbi b'ennaku zino temusabika abantu edda baasabikanga Salomu kyatamanyi waliwo empulirira nga bayisa abafumbo nga bagenda obbagatta mu makyaki baziyitanga Tuesday class bagenda kusoma eyo gye bababuulira kyogamba nti mu kyaki tebababuulira bya bufumbo olwo ng'ogamba obuwemu businzira owemudde mu budde ki nawa naffe mu muzikiti tulinawo abawalimu ababuulirira abafumbo era bababuulira tekuba mizindaalo babuulira bali munda era kye nali ŋŋamba n'abakola emisomo gy'abasenga olw'okuba nti oyise musomo gw'abasenga ne bakojja tewali kikuteesaako mizindaalo ate obuulira n'abaana bava ku ssomero mu byogerere bano abayingidde be babyetaaze bw'oba obuulira ate temuba kamera kuba b'oteeka mu kamera biba bigenda ku TikTok n'abaana babikole ki tegeeza emisomo gy'abasenga gibeewo naye tekuba muzindaalo tebeera masimu bwe mba mutaddeko omuzinda muteeke ku kasawundi akamala mmwe tekafuluma lumu nali nva kusaala muziki kyebukotaawo nengwa katabo ne bateeka gwe nga tebakyabutunda wanje musajja bayatambuzanga obutabo bw'abakulu naye nga buli ku muziki awo ku madaala naye nkabikkula naye nkagwako naye nga kawandiikibwa seeka wakagula ono ayinza okukaleka kuba ononekuyambeko mu maka kampeesaako suspend natwala kusomero wakatwalya mu bitabo bye bino ebyokusomero nakatwala ne bannange tusomeko ntwala muyisaamu eriiso tuli mu ddoomu yali lwa mukaaga omwana asoma bakirule boti kumbe sinya maanyi ayitawo benza atikabukya kati ate okunswaza bakasoma ne kwasembule this is the book he has been reading sengandi kojja you want to be a kojja yes saspe waka nonyonyola otya abazadde nakajja ku muzikiti ku muzikiti abakateekako nti akatabo k'abakulu wali mukulu nakagula kanyumira ebigambo ebyali anti wali mukulu kungulu nga tonnabikula ku kisabika ku ddiba kwaliko akatabo k'abaki wali ogula kaaki kanyumira obugambo obwalimu nenga n'eddiini eddiini basomesa ebyobufumbo mu mizikiti ne mu makereziya ne mu makyaki mu budde era nga babibuulira abatuusa obbibuulirwa obwo si buwemu abalula balongo wali osanzeeko ebyuma bakuba ngoma zaabwe nga bayimbisa mimwa togendangako ku mikolo gyabwe era kwolola ku nazaalawo muzina ne muzina mwenna mama wa Jaden Yesu yabituwonya toli muganda lwembamba zadde kyaki kyekyo gwosobola ku St Andrews naye nze kye nazuula ekyateekesa abantu mwami Ndawusa abantu balaba balina ebintu bye baagala okwogera naye nga bwe babyogera tebalinaabo ndowooza abaganda babateerawo ka moment bemala eggoga buli omu kyawulya ekyamusimba edda ku mutima yingirawo ku makya agenda okuvayo ng'awewedde byamuweddemu abantu balina ebigambo byabwetalina wabyogera olwa nemubulirira ng'olina gw'oli naye tosobola bimalayo owulira nga bibulamu embeekuulo kati bino waliyo abantu bwe batyo nedda kati labayo biyinza okuba nga muli mu buliri tosobola biwoggana oyinza okwesittaza abeetooloddewo ekitegeera kati wali byasanze era tewali asobola okufungana ogw'oluganda omwogera mu Luganda nga muli mu kiseera abantu babeera ku mizigo bakuba naye nabagenda mu misomo gy'abasenga ne bakojja mulimu emyaka gy'otulina n'ogamba
Nega dono ano nayo. Omukyala alina emyaka 4 eja anyweza nawe azza kutta akatabo. Gamba bugambi gwe tewayiga wakona. Togenda kuyiga. Gwe togenda kuyiga. Kati gogenze kusoma ki? Kati aji myaka joyo. Mbo bakojja bagenze kumbuulira. Aji kojja kubuulira. Asobola nawe talina. Bye nayiga kati byebyo nakoma. Ate ekyo kimala. Ogenda kufiira ku munno. Kyakoma kyekyo. Ndamma. Kyakoma. Mbunda usali mu kuyiga bi. Uyiga bi. Nda usachayigira. Bye yayiga. Era omaliza ne onyola ne okola boti era otambulira awo. Byebyo. Okoze boti. Awo. Okoze boti. Nebyo chuka. Ne wandetedde kunda usiku. Wakuwa ali kusema. Senga nda usiyatuwadde ddala ndi wano. Wakuwa ali kusema. Ndawus. Pali ba. Kuba jumwana wabandi omukube. Gwe. Independence Day tuli ku front page Rebecca Junior edit kakuba kalanga tuwole mu. Ka ku Independence Day Mbadde maito wonzeke. Tukyali. Tukyali nnyo. Olwana aji chano chaneno. Alagabwa. Olipata na aji mu chano. Takati munnange mujje twagere Rebecca Junior edit atenga gumiza ntirwa nga mwendo ogwe 10 front page namasuba. Abakyala ababiri basisinkanye bato Rebecca Titi. Mujenga buchaye tusale mpaka. Aji mbato tukuweyani. Senga tuyeka bato tukuweyani aji. Ye level yajivaako naawe. Sijjakola bato. Bali balina mu biifu yaabwe ng'abantu. Nze sina gwe twetwala. Taliyo. Waliwe yakutwala gwe gutama. Taliyo. Yamanyi. Byatwala bibi. Nze simumanya. Yamutwalira bwe ndi mutegeera ndi kugamba naye kati simumanyi. Ayina byagamba. Sikitegeerangako. Omayedda waliwo omuntu twatula mu lukiiko nga tukuba endongo eyo. Olukiiko tutulabaga abanne buli omu ayogera ekimuli ku mutima. Omwana yali mulenzi n'ayimuka n'agamba kati nga bw'olaba kazibu oyo. Maze omwaka mulamba sikubuuza. Olw'ensonga wanyiiza. Amazima genyi nakitegeera kwero nti bulijjo tambuuza nga nimugamba bulijjo wanyiga nga sikimanyanga. Kuzimanyi bulijjo oli busy. Ekituufu nali simanyi. Nze kintu kumbuuza mune sikitwala nga nsonga. Nze mwami Ndawusi bwampitako bw'ati mba mmanyi olusitanda. Era sinakyo Ndawusi n'atambuuza oyo si yenze. Gomanyi. Omuntu asobola okuyitawo ng'alina ebizibu alina byalowooza. Era sina bwe nkitwala nti nampala natambuuza. Era osobola okikola ebbanga lyonna nga simanyangako nti ompalana. Kyajja Ndawusi omusanga kyanye mutuddemu. Kyante ntuula munaawe. Zezegamba mu levels endimu si bya mwentuddemu. I just called one call negamba Shalom kusanga awo tovaawo kyekyo. Ye level gyendiko omulageddaawo. Naye kakati mmwe mulina okuwambaza ate olinda omuntu asirinda. Mmwe mulina okunninda. Nena tujja tuuka waawo. Era mujja. Tuki era tubaagaliza nnyo. Eggwanga sooka olikolere bingi. Okyalina bingi ebyokkola no. Njakola ko kyenkoze bakadde bange. Nedda okyalina ebyokkola. Kati nzolaba omanyi osobola n'okuba omugagga ng'atakwenkana bugagga gwo omulinda. Ekyo kimanyi? Ekisoboka kyo. Nga byakoledde enseno kakati olaba kati kangereze ku muto wange Hamis Kigundu musajja mugagga. Niyo manyi nti ati okulinza Ntake ewantu nga Ntake yalinda Hamis. Hamis ate alindawo Ntake. Oli byakoze bisusse obungi. N'ebintu nekyali akiwangaddemu emyaka mingi. Sigambulamu ki mu myaka 5. Nabaga Abanyaganda bampe emyaka egi. Ogenda kukola ki? Naffe nno nga tuli mu ndongo buli kaseera twasiibulanga. Nze ndi serious. Era twasiibulanga ogamba kimpemu emyaka 3 nkole ebirala. Twawonze katokaddi. Mpozi kyo nga kyennyini kyekikugobyemu. Kuba omulimu guyinza okusa. Omulimu gukwegobako. Ekyo njagala osome. Nakigamba ne Kasuku. Ebintu bya human resource ebyo. Babita PR. Public relations ebyo. Because njagala naawe obeereko ng'oli mwogezi wa kitongole kinene mu gavumenti. Soma PR. Emirimu weegiri tugirina for you.
PR. We just need you guys to do that. Tambia na kampani. Ojagwa okuba mutino ovudde mu kino. Kati ate ngoyogerera kitongole oba goyogerera UDCL. Last time I goyogerera KCC engandaba Shalom. It's doing well. Koze wayogerera kitongole ky'amasanyazi. Walusimbe yali ku NTV. I met him at somewhere. Oh, yeah, he's doing omusala munene. Kati tuchenja naye ng'era n'okituukako yakikolerera. Walusimbi oyo yali myaka si mingi naye nga bw'ayogera owulira nti omuvubuka ayogera. Kati wano oli mu ryaso naye ng'ebitabo yongera ddala degrees eri ebbiri ntono ne masters biki era nyongereko public relations njagala ogitambula eyo gwe ojja wannabbi mbukoledde wano PR mutagenda bufu n'abalina diguli bbiri. Andika kati otandika bwotyo PR wagenda mu PR ogenda kulinnya bwotyo ogenda kulanga. Naye tumanyi waliyo omuntu alina diguli nga zisusse obungi nga talina amagezi nga ate alinga ow'ekyomusanvu nga talina nakyatugamba bangi bayite okusoma tekumala. Kati golina diguli bbiri zaki eyasooka yaki BBA yaddako mass communication kakati masters naye njagala kiri naye nga tamaze gindeetera sikkiriza njagala kiri njagala kiri ndozo owulidde omala zindeetera ate nga nyina nakuuma akakebera si yaako nassa mala masters bwenti sidda mu customer masters sidda mu YouTube kitongole kyengenda mu gavumenti empaki 4 kiri kirabi kati YouTube eno giraba ojja okuyitiramu ate yejja okuyamba okutuusa ku kintu era bwono nga wagivaawo nga tonna gufuna omuntu ojja gufuna ate bakulaba balaba abantu bali balaba bagamba mwoyo kwe tutava mwana mulungi nnyo era ojja genda okulaba akasimu n'ebitabo byenkana wa PR taliimu maze okunnimbanga ano aji bwatulimbye ogaye president waawa yagana omulo omusanyaza nga mulongoosa owecuba Fidel Castro yalwala obulwadde nga wakulongoosa ogwakanya ne bamutwala mu ddwaliro ne bamugamba n'abuuza bye babitamu nga tukusirisa tugenda kukusanyazwa osirikemu okumala essaawa 24 n'ababuuza obudde nga nyalowooleza eggwanga essaawa 24 yo yawulyako no president Kamuzu Banda oyo yamuwulya n'abuuza kati bwe musala kuba yali azze ne kompyuta president wa Cuba asigale n'ebitabo n'emmeeza nga kali awo ebintu ebisiga naga mwe musalenge eno ebintu byange bibenga ngatamusanyalaza ndabugamba naga si bulumiwe muntu asanze muleke nnumu ensigale nga nkola wano ne bamugaa tekikkiriza amateeka g'ekisawo n'abagamba munninde enkyanteeketeeke yamala kugenda bwa president bukwasa muganda we era muganda we yamalako ennaku 3 2 wa president naawona n'agamba bunzirize wano yatuvugamu kennaku zali 2 kati abantu bwe bagana Nabbanja yalekawo pulezidenti bawakana Kamuzu Banda yali wamulyako Kamuzu Banda yabeerako ennaku Kamuzu Banda wamulyako yali wawa yatuuka nga tamanyi n'abaministers be nga bamuleetera owe Sudan abamanyi Salva Kiir lwaki sio ne yagira ku mikolo yali AI AI bulwati yalwala bangamba yakwata video kitu ay newo saddaka maguja gwenewo bagwa mu temwali mu campaign naye mu temanyi gwe mateeka ebyo mugabi journalism emaaso waliwo byotalina kukola mu campaign mukulembeze wajja n'otunuza essimu si buli kifaananyi nti okuba bukubi waliwo otazanyirako bagamba eyo kamera togitunuza mukulembeze balina bye bamukwata ebitundu tomala gakwata efaananyi bamala bbira bamu ne balaba ekigenda okuteebwa okute kamera oli ku ngato ya mukulembeze naye bayiye gwosoma si abajamba byewasoma ebyo byoliko si abajamba babuuza mbu wasoma gwe ndoza owulya kati ebyekisiro byo okutali musango nze mpagira kibiina kiri mu buyinza bwe kivaako nzira ku kiddako nze ndi wajibu bawagira ki ene government in power nze siyinza kuwagira gavumenti etali mu buyinza ate ndi awo anti kakati isobola anti kampabulemu ku mwami Ndawusi muwabulemu aji muwabulemu wamanyi lwaki bano abaliko bali bulungi abe mwagaba bawe ssente
balwagirako bo beewagira nga balwanyisa gavumenti eri mu buyinzi era ddiru yaabwe neekola ki kakati buli lw'otalaba b'otambula nabo ojja kubeera nga osaba ali bakuweeyo kubanga gwe tewakiyingiramu kati ali nkutegedde gy'olaga kakati ne ku kyalo kubaako abantu nga yaganze nninda akuzizza amatooke nze yampaayo ettooke nga ye talima nze tebampa njagala kibaddamu kibagamba nze tebampa era sibasaba wakola just kyembasaba kiri kimu tube n'emirembe kyeki kyokka all what you want is peace. The peace, that's all. Era wekisobye tukyogera nga tulina okyogerako naye obwavu buli mu bantu obulaba abantu baavu naye abantu abo omanyi kiri bwe kiti abantu abatakwagala be basinga obungi n'abakwagala be basinga obungi oba okitegedde obwavu obukolaki kati ogamba obwavu abantu baavu n'abagagga bangi n'abaavu bangi mwami Ndawusa okumanya obugagga kyeki kambuze gw'obugagga kyeki togamba nti bwe bulamu gamba obugagga kyeki nolowoozesa abantu nti eggwanga lya Uganda liri mu bannagagga obugagga kyeki tuli ontussa kale obugagga kyeki okubeera nga oli otya kwe kuba ng'osobola okuyimirizaawo obulamu bo n'abantu bo b'olinabo nze mbala nti yaba mugawaavu ate bwe buteetuusako yadde ekyokulya yadde okweyambaza yadde okwejjanjaba abo bangi nnyo era njagala nkutegeeze ekibuga kino ne bakigobamu abantu ne bafuluma bonna ffenna buli omu nadda gyaye ne batugobamu kwa kimpi kya mayiro oba 755 baga mwenna mubeere eyo oluvannyuma ne bagamba nti atalina miliyoni 5 tayingira kyekidda kandi kijja wano mu kibuga otandika kuyita Salomu nga buli omu alengera munnaali eri beteekawa kijja kakati abantu tebalina ssente naye kijja gwe kirinde tebalina ssente ate abantu balina kebeerabira Kampala ono omulabo okugyamu abazaaliddwamu abantu balina ne bajja ne beerabira akapande ako nga bayingira Kampala oyo buli lwoba omuyingira mulimu welcome to Kampala capital city bo basoma Kampala city capital akasinga amaanyi ne bakeerabira oyingira capital omulina ate kakati naawe kati ntegedde kirye nadenkowe kati nedononyeki babuuza omuntu obeerawa Kampala city capital ke kakulu capital omulina ononyeki wamma kituufu ekituufu kyeki omuwulire ono ajo batandise mwami Ndawusa ennindi ekigambo capital city akamanyi kali makati the keyword is capital Kampala capital city Kampala ina capital sokoddeyo omunoonya nawe okkiriza nze kya aji mwe muwozambera Kampala city abantu bajja mu Kampala tena capital ani agamba Kampala capital city authority Kampala capital kyeki what is the meaning of capital waliwo municipal waliwo byonna ebyo what you used to start up tebikwatagana bikwatagana omulangira Ndawusi bw'okola omulangira Ndawusi live tebikwatagana naawe abantu akagambo capital mukabuuka amma kakulu Kampala teriyo byabwereere teri fene wakulinnya n'obuluma ekifene buli kantu konna ka ssente naye mwana olina engeri gy'ovunulamu ebintu byo envunulayo eyo mbadde nduddo yaffe butambala nkugambye tosomanga bw'obanga oyagala otegeere nti gyozze wazibu tosomanga kigambo ng'okibuka gamba nyingidde Kampala capital city akagambo capital mukabuka kakulu capital we wali okusiiba enjala wakabuuka wasoma Kampala city kamaanyi kale kamaanyi nzikiriza sina kyakikola kuba nnoonya engeri gyenkuwoza
kati okkiriza nti abantu baavu mulangira Ndawusi abantu baavu tewali aganya abantu baavu tebalina ssente abantu balina ssente tebalina ssente abantu babulwa n'ekyokulya mu Uganda muno kati zine sawa abantu bakazuukuka wali wano waggulu wano Constitution Square anti enjala ewonye kwe bayita okulya ekisiikirize kati babakiza okwebakawo enjala eruma okuva essaawa 6 paka 9 nomakeeyo njijjukira atulina okubeera Kampala Road enjala fuuka eri awo Kampala Road ng'olina okubeera n'obu toothpick ekyobugagga kyokka kyolina okukwata toothpick naye nga tannali adde ku mmere ennyama leero teyidde naye ng'enjala eruma Kampala nga mwoli mu kibuga ogenja erima okuva ku saa 6 paka saa 9 yannuma eyo njijjukira ewona 11 bazuukuse kati ate ng'osabye akasana kaleme kuba kangi bazuukuse kati batambula bakoleki gwali osulidde ku kikajjo anti ojja mu kibuga okwebaka ozukka ogende eka ate bwe buti tokiri oyagala okirye ku 2 kisobole okutwaliza enkeera emisana ekikajjo empango y'ekikajjo yasaagana okusaaga amazzi gali gakutuulamu n'ofuna obulamu obujja bugumi gomanyi nti bwe muba temulina ssente ewaka enva bateekamu omunnyo mungi bateekamu omunnyo mungi abazadde munywa amazzi mangi mukkute tomanyi omunnyo gulumya ennyonta bw'otabe na bukodyo gw'onoosobola ensi eno ajja kuyiga naye kyokka family ezikikola ne bateeka omunnyo muke ne bamuteekamu omunnyo munywa amazzi mangi mukkute ogenda okumalawo envango olina okunywa akadomola k'amazzi akabuto ne kagira kati paka nkya ate ono wawano ku ntebe roodi bituufu ekyo kituufu muganda wange ekya kapito kyenkyaganye naye ekyo kituufu kati nakiri kituufu ndeke namu Kampala Capital City tokabuukanga akagambo capital tojja buzi kakulu nnyo mu bulamu bw'omuntu ng'ojja wano omulangira ekyo kiwudde ekigambo capital gwe naawe okikiri nze nkikiriza era bw'olaba akagambo Kampala Capital City n'okwata bw'oti nga tolinaamu capital weegendereze ogenda oddayo ekibuga kisobola okulema omuntu ate kyakalema omu ate teriyo omuntu alemwa kibuga n'agenda na bintu olaba ekololeyo ebintu ne bagamba oyo alemeddwa Kampala zze waabwe ate agisasuza ekijja bagenda batandika mpola enju n'erema n'atunda TV n'agamba n'erema n'atunda entebe n'otunda omufaliso n'atunda leediyo ne biggwamu mpaka lwe bamuwa ez'okumuza bamuwampe ate nabo ab'omukya bamwera tebazimukwasa nsereko namusasudde genda otuule mu maaso gye bakimanya tebanazikuwa tojja kudda mukulu oyo namuwadde genda mugambye nosooka otula mumoloka ng'oyingira ekya tolinamu yadde lizigula erindaze gyanekkalakati ya mukubo ani azikuwa basasudde owa takisi basasudde takisi ngenda kuyita zigoti era buli muntu agenda mukyala addayo nakaveera nga bwe yajja ekibuga okirekera ebyakyo oba oliawo ng'osonze ekibuga tebakinyaga okujja ng'okirabuukiridde tebakinyaga ekibuga ebyakyo birekamu bw'otegendereza anti wajja nakaveera koddayo nako ate muntu nga yakava Kampala buli ekibula ku kyalo twawulidde mutawani wa gundi yakomye ate ng'omuyaaye azibye siggwe era kasoolya ng'omuntu agamba naye wano tewabangawo ku mubbi omanya bagamba gwe ne bwakomaawo ne bukyatulano nti babbangawo ng'ate gwe mugenyi era omanya bagamba gwe kankubuulire tolemwa Kampala nodda mu bantu anti ofuuka kyakulabirako mweno gabalemye okusoma nti wuuyo
Kugwe ko bateezo bwana abuvudde kusoma. Gabaleme kusoma nti wuuyo yakyeregako. Fuka uchabulambuzi. Bamujja okukyala mutabani wangu. Muinayo kubiwaleeyo. Ate wakava mu kibuga inengeri kati bana bakomonga yaleka yakabanja kabakadde be. Bayina engeri bajja n'olugezigezi. Agula butusi. Mu busente bwagenze nawo. N'agula bino ebyoku mikono bikome. Kati batandika mpola batata nawuli oyo nalimira mu ngata nasobola. Obona kulimira butusi baziyita ngato. Obona kulimira mu kigere. Kigere baga. Kati mwe wetema. Bagamba yepanko seba alimira mu ngato. Bagamba n'engalo nazamba zengato. Kati mwe wetema. Ogendo jirira mpola. Olweggulo okuta ekigere ogenda kaduuka munyumyemu. Paka lwokikona mu ttaka ne bamanya waggumidde. Baga kati wamu. Omala okunaba n'otambuza ebigere. Ate ng'onaabye. Kikakati musajja abadde kyo. Nengwe okuliro. Ate nekiro n'atu. Twagenda naffe mu kyalo. Ebyo twagenda n'amusiripasi n'ebiti. Nakwezi oboze mu line. Esiripo oyinza n'oginoonya gye yali. Olumala okunabubeerera mu kigere. Mu kigere. Naye bulungi n'esize ekisibo. Ate kyo n'atanaba n'agaya n'abyo olweggulo. Ayingira kaliri. Olozaki mu kyalo waliwo yabbye ekintu batooke gwe basuubiza bamugamba linnya mu kigere oloza yalinnyisanga mu ngatto linnya mu kigere anti we wabba ekitooke lyabulanga ku kitunde bateebereza omuntu ng'ojja olinnya mu kigere we kyalinye kati bwe kituuka nga mwekana ku kyalo obeera gwe kennyini tolina wooguwona ne baba bakutte bataano muba mmwe katomba mwena mwenkana teri era bagamba ali bw'abasiye yalinye mu kigere Chairman. Nga kitula mbutusi abeera wawo ne defense nga ayina enzo enda okutuuzaamu nga yeggwe nekyayambanga edda tebakubanga bantu miggo gibatta mob justice kati nyantekaji bususe ennaku zino wabyo n'omuvubuka yafudde owavira ababbi gwe basse abaana batutidde omwana batira abaana mu maanyi kati ndozo simu kati bakuteyo babiri kirungi bakutomba yada iPhone 14 kati bagitwakinze nga bigirina bano bakutte bano kati faba abagula enfalansa anti owe enfalansa bigenda kutambula paka lono tusedda kati bali yobulamu bw'omuntu obusse omazeewo nalabye omwana siminyo feno twatambulanga ntebiri ebyo bintu byaki nense yonoonese abavubuka ekikulu bangi naye tewali mirimu nze nno mbabuulira omanye edda gavumenti yakolanga enteekateeka omanyi kati gavumenti yammwe eno eri mbuyinza ate gwe yeri anti eyammwe eri mbuyinza ate eyo eyange yejja kakati yeriwa erindiridde eriwa NUP erindiridde kati yeri tumanyi gavumenti waliwo gavumenti eriwa erindiridde gimuga eri NUP kaka muri ba NUP eya mukwano go Kyagulanyi siganyi muyimbi wange ngamba mulimwe gye mulinze edda aba gavumenti edda mumanyi ejja eddako ye mumanyi omanyi oti oba waliwo ejjenda tewali ekisinde kigenda kufuuka pate wano kijje ekiriwa nanti fe kisinde yaffe kibiina NUP people party ekisinde kati mwe mujja fe tujja Mndawusi owagira timu kimu mu timu ze Bulaya Manchester kati maze myaka emeka tetwakikopo wagivaamu kati waki owagidde mwendi anti kati simukutte ate kati namwe bimu nawe wagira ebiko namwe mwenyini kyemugamba ekibiina kya NUP kyakamala ebbanga emyaka nga 6 myaka 6 wali mu kibiina nali mu DP waki wava mwami Mawu n'akinyiisa yali ampalula ntwala nabuukira kawungu kabangali nagibuukirako wano nga nyambusa neŋŋamba tontwala yabakola ati obbiwa anti yali atutwala eri gye yalaga bagambe gyali eri wewe mbiraba bakola coalition dipi ne NRA ekitegeeza si minister kitegeeza waliwo minister nga gavumenti nga toli muwagizi wayo what's that nga olaba olala otunubamu president yamufuadiza agende yesimbeyo kuba yadde naye ogolaba yakikozebwa naye nyina olala otunu yewunyiza naga byakyankole wini byanyima teyamufuadingayo kuba mu egundi muyo
wange ebiki byabuuza munsetinga nze sibimanyi bimwogera onansetinga agamba kimbu nze ndi kimu ndi wa gavumenti erinze birammwe mumanyi kati erinze yonna tobyogera kamba byogerawo obadde ogamba ki ebyo byobadde oyogera gavumenti erinze yonna si yonna ali specific gavumenti eyina lopu yeba eri mu kulinda kuba yeba eddirira eri obungi bw'abantu mweriko musaaga n'ensi Aisha Beba yagala ebyo ebyo byayagala muri mbya kitu eki erinze omusajja omukulu oli mukulooto oli mbirooto ni emyaka emika omanyi obote bwe bamugamba nti waliyo omuyeekera yagamba muwulidde basikawutu yagenda onosoboti jawuli negwe tulina nafulumye sebo kati kadeti yafulumye mu Sandhurst uli abasajja gye batutwala luhamya mumanya okulo tudde ku birala kuba mutandise okusiribwa tudde ku birala nene bonoyogera ebituufu bajja kukusasula bagenda basasula nze kimba gwe tebagenda kusasula aseka tebagenda kusasula ono muweka ebibiri oli wa NUP sikyo oli wa NUP ndi wa government ni waiting ye NUP sente agenda okuwa yani teyawa babuloga ani agenda okuwa kati ani agenda zikuwa President Museveni agenda zikuwa sikyo waki ye president wa Uganda wakibiinaki wa NRM kati kyogamba nti ne muddwa otadda mugenda ne ku nguudo tayitaku kubanga gavumenti yezikola kati n'enguudo tayitaku tavugiraku ayite mu ttale tukirize n'ekiriwo pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta ani aganye ekibiina ekiri mu buyinza NRM kiwedde ekibiina ekiri waiting kyemugamba yeki National Unity ajja byogera bulungi ababasasudde tujja kuddamu tumuyita nnyonnyo enswala agambe nali mbadde But that's it. I stand on my feet. That's it. No, we respect your decision. And I respect your decision. We don't have guys. a problem with it. And I don't have any problem with you guys. No. Because I'm one of the people of us through Bobby Wine. You know, Baba in Nature National Unity Platform, I salute him. What he's doing is fine. Because in the wars I because you're not happy with the government in Buyinza. Thank you. Not for truly okay with it. No, we okay. It's very okay. Negwe. Ebyabo tobimanyi. Kati waliwo ensonga ekintu waliwo ekintu kyenjagala omulangira Ndaos akituuseyo eri gye bateeseze gye bayogerera abaana bano lwaki buli abantu abasinga okuba mu t-shirt ezo eza yero kampeyini bwe ziggwa abasigala bazambala be bano abasajja baba bayononeka ku kyalo obalaba n'abalonda obukiweddeko andi buli season eba eweddeko ya t-shirts ezo ne muzibawa nedda buli omu abagiina zezirina nnyingi nange naye kati siyinza jjambala tebavumiriza ekibiina emirimu abambala ezaseno nga babbi waseno nga banywezezza muganda mbuuza kakati waseno waba ayambadde t-shirt era nkivumirira okubbira mu t-shirt zaffe ezaseno kati naffe tuvumirira abalala abambala namwe muzijjeeko abaseno muzibajjeeko kubanga okwambala t-shirt eyo kaba kalango okulanga ekintu kyagaziza kunjagazisa kati ngamba kyaggwadda kati kiki ate nekyamwina abantu bemwina owulira kyogamba mbu abambala t-shirt kati saawa eno bebalalu bebasomba bazambadde nnyo abaza bwekyegendere kibi si kibi naye abatayambadde lugoye ekifaanyi bakuba baleeta kifu kale abambadde NUP bambadde amasuuti sikyo
Shalom ayongera ku size y'abasajja bw'atakukola tukujja Shalom Power masturbation on 5 rounds and above. Shalom Oil. Akola kyogendo bayoyo. Anti tunatuganya omukulu byogera. Shalom Oil. Tusangibwa kisasa bakala okukola fetu kuze. farming wetuli abakala okukola ngakola competition. Ebere. Abakyala akala okukola ebere. No jotete okukyala bagakoze. Tuli kuyamba kebbe. Ndetaya bagakoze. We bali kwa 0705 2719 Alwe yali akimpandira sebe yanga musajja ebintu bibimukolera. Ebintu ko. Yamukolera. Yes. Alo mwana yangamba omanyina funa ofumo na wasuba mu Sweden. Mu Sweden. Nairo Avenue. Yefaako. Ni wabacha Nairo Avenue ya kuwagalika. Nda waliwo mwana yangamba mutino ho Shalom aine ebibya. Yapo omusajja Sweden. Okirabye. Nyo mwana wafona asitulamu. Mutabani wange. Asitulamu. Wamulabye ajabe yakoza nakaweereza kasuku kaliyo yagamba mutino amukola Sunday second yazze nakola nalaga kasuku oyo ayina abe kuvadda seba asi tumiza mwembo nyesula muna emboze kunyumidde twagala kufiirawo nnyo tugala sukana ku laleero sawa namba neki